lwaki ayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi? Kiki? Atubuuza kwategeka. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma mifaliso gya Roseform. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Roseform. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula omaze kulabako toddamu nakuuka. Oba tolina mifaliso gya Roseform wano toli. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagulabedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanya bo jangu njeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Tekuja gira tekutotti unakuisawo. Kuyisewa. Kuyita tosawa. Kakati tende. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Roseform, home of high-quality mattresses. Al Magic Production ebatuusako Station the House Girl. Kakati wokyafwalidde otyo kungulu olw'omunda kiri kitya nina osooka n'enkula n'entuukanga wano naye batuusa lwaki tutuulako bulungi mwali agadde ku mukazi okwata Bwe naawe okyanoonya omusajja okufumbirwa. alitwala ne musajja Amasanyu ate nga yetayira musajja amaziga naye ona anaasoboka palina kwata simu eno n'okimpa wano amasanyu wano waki wawose ngambye tanyingiriza bikubatuusa obukambwe nze nvaako Ayagala mirimu. mbuno ngenda mubbira omusajja omulimu goba house girl empisa njakuli omuntu omugere pulo traka number 2 equalizer ensasagge olwokuba nga siyanzaala n'olwekyo genda ku simu yo searchinga Station the House Girl ku YouTube, subscribe, ring the bell osobola okumanya ofune notification lwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. mukama kino kye kivaako olugero olugamba nti obuuse mu kalaayi n'ogwa mu kyoto baba senga wange senga mali kubooti siwe wali annange omukazi akutuma n'obanga akalugwe genda nkati mama n'ekimuli awo ono naamusobola abatera nakuŋŋamba nti kakati iwe obuti bw'amannyo buyiwe zaamu obupange kana akayose kadde wano omuto nti kuuta amayinja bannange nedda senga mutiini alimba tambulira wano yasoola engatto yange n'ensirika kitegeera ninga akanfuuke musiru sijja kuyomba n'abantu bantu bagambirawo ntya omwana talina mpisa tebamukuza empya nino olyoka otuma omwana wa munno ng'ate babyogera nobyogereyo nti awaka waali waabo omwana wa munno kisusi buli muntu yamisanye n'azaala omwana we n'amukuza ye yennyini n'amwekuliza n'amwetuntuliriza kubanga omuntu waba yakuzaala tayinza kutuma kukuuta mayinja kyo kinnumye nnyo kukuuta mayinja kyo kinnumye nnyo ntatega jja mu buli kamu nansaba essimu emu senga maliki wange gwokira era ekigenda okumbeeza wa ntono tanjagaliza bya bufumbo ayagala ngene enkule wambadde nvayo naŋŋamba bwe nakufunira omulimu otyo buno otambulanga kati ate ono kyasinga kwoli naye ate oli mulungi nnyo nkusekeredde gwe ng'ogw'omubiri ogwe birikula tena ayinza okugufiirwa mbu akufunira mulimu omanye ebintu byenkulina mu gwe nyinza n'okufunamu ekyapa ky'ennyumba ekirala n'emmotoka teri mulimu ngenda kukufumbiza neno n'abaganda bano baali bagezi kuba kati omuganda n'ateekawo olugero lwe atanayitaayita yatenda nnyina okufumba nali nkyatende oli baabagona omuliro n'ekirungi kyawano emmere yawo nnungi ebyokulya buli wetoola byakulya buli wati kyokka no yagamba saagala ebiro totiyuuka naye no yagamba owalidde onywedde juisi awo neesiimamu
mbeera ndya naye omulimu kikulu kyengenda okukola kamubuuzeeko kuba kati ebintu byasinga okwagala ngenze mbikyusa engatto si kyagijjamu sirinya mu ttaka no balowooza sibimanyi kumbe mbikola mbigenderera batuusa waabwe obuyonjo mbumanyi nosibasinga kitegeera kakati bo balowooza bayonjo mbunze muhumba obucyafu natwala bwamu sebundi muyonjo batalaba buno obuzannyo bafiirwa station house galonga enyuma bulala bazanya bambi station bazanya bannange nsobola okukola buli kimu nenyonja nemba mukazi muyonja ate ow'empisa naye neewala kiri ate omukazi yenna oluyonjo ogenda kufumbirwa biki mwana omuntu afumbirwa teri birala byakukola kufumbirwa kokka bagambe bagende basubscribinge balaba obuzannyo buno kuba buli akagwayo bukalaba abatabula abafiirwa naye bambi nno bazanya station azanya ekitone bambi akirina ddala bambi azanya omala gamufumbiza eri egyekisiro bwe naakula kati olaba ate nina kwenkana senga ono oba ngamba mufaanana nnyo muntu mala okuwanvuwa ne baga nti okuze naakula nempanvuwa nanfumbira kuba waffe teri mumpi dabasenga mutiina ne maliki yennyini kale mumpimpi nesi mumpi tatange ali muwanvu mamange ali muwanvu azanyira no ddala ekintu kiyinza okulaba ngaotuddawo n'omwana wo naye maama n'olaba obuzannyo ngalimoti ekuli mu ngalo simu ekutudde wali bulwagira n'onyiga otya omwana wo okulaba ebyesitaza buno bunyumira ddala bannange omuntu ali waddake bunyuma bambi bano basaaga yangenda musabe bulungi mugambe senga mutiina naddensala kunzikiriza kugenda kunoonya mulimu nsuuke mbyekwatiremu nange gambe nti nemereddwa bulemererwa naye nga nange mbyekwatiddemu nene kuzina ennyumba eziri kuno nyinza bula weekola naye wananfunirira ogugwe anga nange neefuddeko manyi bagamba bwofuna akukaabirako naawe okaabira ddala emirimu gyenjimaze kino kiri era lwanaku eno newe ntandika okwekolera ngenda kwetuusaako buli kyenjagala bamutiini omutandikirawo mugamba nti nsabako banna alinga lubabu otunegerabakaba baba wano omuliro gwanyekyeza mbate munaate enfumba ate munaye gwe bayigiriza naye kati senga omwana otya enjala omukazi bw'ataba na njala lwafuuka omukazi waliwo ebimu nga bisukka yali omukambwe kujjajja mukazi jjajja mukyala ndendo zakkojja kikomeko ono alabika yabasiiga kuba bannange naye tatudde ate munnange nze simanyi lwaki tebandaba mu kitone nze nina ekitone nze buula kubanga kankole nti asooke musanyuseemu mulimbelimbe n'obuyimba muziniremu awo amazina mufuuyiremu oluzungu kubanga wena lufuuyira senga maliku yanyumirwa so njagala nsooke muteeke muwe aliraawo nga musanyufu ngenda omusaba okutambulako nga nzikiriza kubanga munnange bagamba otuuka mu kitundu olina okuba okwebereramu ensonga yakwebereramu nosooka kale ogirambulalambula kakati tugeze kama andiyeko omukisa ogutalina buyimiki nennenya ennyonyi nzuuyo omaani nga neetuulako kubanga mpulira bagamba mbu bagenda omaani bagenda e Saudi osooka n'otuuka ne weebereramu n'olambula n'omanya ekitundu akati naye sigala genda kunkonyeza wano bwate nkola mirimu bwate tinga natuuse mu kibuga kati buli kyeweetaaga kiri mu kibuga kakati neetaaga mulimu nina okuyimuka nengunoonya wakati ndi wakabi mu kibuga
sikyali oli batuusa ow'amaalo kati ngenda genda ewasinga mutini batyuni ati awo mukibuga ole bagiyita batyuni anzikirize musikirize ajja kunzikiriza angamba batuusa munange sagala oyogera ebigambo bibiri oba ndabenga sengawo oli maliko omulogo omanyi tebakwatagana zedda sinsozuula kati bwosala ebigambo kwoli n'obiteekera yo bangi ebigambo akasoke musanyuse bwekirema nga nsooka mwogera mpayiriza ebigambo awo nti senga maliki yamugira atabukatabuke awo ajja kunzikiriza ali luddawa sokirizeyo ebizigo wano omugezi subscribinga gene kade wano buli baleka banatekangayo nga nkafuna nememba sibaddeewo ogenda okugira nkwe kali wali waggulu senga tida maze okunaaba n'olugero wampadde luntuse kalala olutwaddemu n'oteekerakoko n'ekituli tokirabika senga n'omugejo olugejo lubaddeko kituli mbadde ndo amanoja neŋamba mwana wamwanyinazi simanyi nti nakujjamu senga ogenda kunzijamu olaba onzijemu okunaaba n'ebirala ndaba ekikamuli bwe kiri kinganga ekiyise mu kamwa k'embuzi bino bimuli oba paasi gyotamanyi kukozesa bimuli girabye naye nga lwage luli bulungi omanyi bagikozesa anye wagenda amanda ngenza okola tewaliwo naye nga ndowooza no bagiwuuba nkalu nempuuba paasi nginza tekwata nengivaako neŋŋamba senga ajja kundaga webayingiza amanda nsose nendowooza nti oba newaya eriko gye nnyingiza bwe nti mumanda